Wanaboyuji agwe mkutu koli kwa sinzira okubanga olaba ensonga tukwagala nnyo amukwano gwaffe muganda waffe ayasala okubanga otambulira ddala naffe ebya grenade bwino ku lwaki yakwatibwa Bwenzi na lwaki ani yamukutte era kyabadde kitya ate afiina amasannyalaze ne mwina maaso awo ate lwaki yafunye omuzungu kigambibwa akasente kabadde kamugwako era nga yafunye visa na mpapula na kufuna passport abenga abitekamu nga tagende ayizeeko ebweru w'eggwanga bwino mwinaawo maaso nengenda mukulitira akatandikirawo speed wabulanga video eno mbadde nsaba ogiraikinge mbadde nsaba bw'oba kunyumidde bulungi gisharingire mukwano gwo ate tubire nga tutambulira ddala wamu n'okumanya ne information WG agwe mukutu don't forget bw'ata na subscribe Bambi nkusaba subscribe nga tubere nga tutambulira ddala wamu naawe Haji Ibrahim Nasul ngono nakugamba mulumbi wa dduwa asobola okubanga atereza ebizibu ebyenjawulo nga bwogezako okulaba ku scroll eyo Bambi Naye bwoba olina kyagala okubanga okyusa mukoneko ate abere nga atereza embeera ey'obulamu bwo Grenade official muyimbi Alayide usindugwa amanya ge ag'obuzaale olunaku olw'eggulo oba ekiro ekikeseza olwaleero yagenza okubanga alaba girlfriend we akigambibwa nti ono nno mukamusajja okusinziira ku bimu ku byogerwa abantu betogeddeko nabo abatwadde information eno Grenade ono gwe mulaba mu kavidiyo ako abadde bamaze okubanga bamukwata wabulanga ekyamukwasiza tekinnaba kubanga kitegereka bulungi naye nga ekyamututte esseguku katale yabadde agenze kulaba kigambibwa nti gwe bayita girlfriend we abamukutte abo bakuumaddembe kuliko ne police Grenade ono ekyamukwasiza yalwanye n'omu ku basirikale tetunategeera lwaki yalwanye naye wabulanga ffe nga kavidiyo wokalaba awo yalwanye nabo tukakana nga bamukutte era yasuze ku police omukulu Grenade oyo so kambawe omu ku babaddewo abenga anyumya ddala kiki kyeyalabye ku scene ate tubere nga tutambulira ddala wamu state waliwo gate waliwo aba security aba checkinga naddala abantu abatasula eno baba tebakumanyi so I found akavuyo awo nga ntuuka naye I had Grenade was shouting, bro, I'm an artist, I'm Grenade, whatever. Then I was forced to stop. Katonyimiridde afande adamukutte ow'amagye. Then afande ne mugamba afande what's wrong? Oyo artist mumanyi bamuyita Grenade. N'agamba yani ye Grenade? Ne bamugamba nti bw'aba muyimbi kitegeeza kukuba abantu. Kakati awo ku gate awo wabeerawo basikali abawerako. Naye I've heard nti alwanyeeko n'abamu nga bagezaako mu stoppinga n'abakuba era olaba ne mu vidiyo eyo Grenade ayinako some blood wano ne mu kaviiri wano kati awo I talk to him nemugamba Grenade olina ab'amateeka so relax cool down talk to them n'agamba bro biki nze bampisawe bati biki kati nemugamba no kaakana of course he has been high abadde drunk he has been with a fellow guy nga wali awo nenjogera to his fellow guy ne mugamba why don't you talk to your buddy kai nagamba nange nayogedde dda naye aganya okulinga so kati awo netandika okulya different explanations okitegeera then the chairman ow'ekitundu n'amukubira naye watuukidde so ekyo ekifaananyi ekyo we tukikubidde Grenade abadde ayogera ebigambo bingi ne chairman kwe kumugamba ogamba oli muyimbi katukube n'ebifaananyi tubiteeke ku ki ku mawulire. Then I took that pic and that short video. Eyo light gye mugamba gye mulabye waliwo gaya wagitaddeko wa security. Then chairman n'akuba kuba ne chairman n'aba security abalala bonna bamukubye ebifaananyi. And I hope you see different pics bwe bana babisharinze. So yeyo information then nibagezaako kubira patrol ejje mu picking. Ne bagakaba kubire patrol ye Kajjansi. But actually by the time I left Grenade abadde relaxing nga atudde wansi awo nga takyayogera na nnyo nga bonna bali kuba muna agezezaako muwoyawoya ne bana balanga bamugamba akakkane so me I had to leave because babadde nearby the place I sleep from so kati yeyo information agwe mulabaawo Grenade ono abaddewo ebbanga muyimbi era ennyimba nga nkuloga ennyimba nga
picha y'omu ku bayimbi abaakuba ennyo last year era nga bw'abanga oyogera ku nnyimba nga babandana grenade omwaka guli oguwedde 2022 yakubira ddala bulungi nnyo. So yali mu TNS naye nga yavaayo olw'ensonga ezitannaba kutegeereka bulungi nnyo, ezitavaayo kubanga zinyonyola wabula nga ebimu bye twafunako yali indisciplined era security guard gwe yakubye ye Bambi naye yasuze ku kitanda okusinziira ku information gye twafunye. Girlfriend we babadde bamubuuza aba police nga bamubuuza girlfriend aliwa gwe wazze okulaba eno oyinayo famire kubanga ebifo nga bino Segukatale sides eyo atomala gasalimbirayo bw'oba ddala nga tobeerayo olina okuba nga ddala kituufu obeerayo. Naye nga grenade ono ye yabadde Bambi ayisiza mbuyisa gaali. Musajja ono atambulidde nnyo mu bakyala abakulu nga olabaawo bwe yali ne Zabi biseera bya covid awo mujjukira bulungi, yatambulira ddala bulungi nnyo naye era y'omu ku baanyumirwa covid-19. Yatambulako ne Nnaalongo wa AK47 era nga musajja kigambibwa nti ne gwe yabadde agenza okulaba esseguku mukyala mukulukulu egwatayagadde kwatuukiriza mannya because baatugambye yabadde agenze kulaba muka musajja. Grenade muka musajja ye yamukwasizza mu bimpimpi. Abaabaddewo batugamba omuyimbi grenade ono kata kabuze kata bamukube n'amasasi olw'ensonga abafande bano banyiivu nnyo. Yabadde abagamba mbu muyimbi naye nga bo tebaagala kumanya. So kikulaga ki abayimbi tuze tufiirwa abayimbi mu bintu bingi, tuze tubafiirwa mu mbeera bwe ziti ez'okubeera indiscipline naye nga bangi nnyo tebasobodde kubanga balutonda. Nja kuwa example Moses Radio oyo gw'olaba yali indisciplined okumala akabanga, yalwanako n'abasirikale era lumu bwe baali bagawukana n'omuyimbi Jeff Chiwa ne PALLASO. Ebiseera ebyo mubijjukira baalwanagana naye nga byajja bwe biti mpola okukakana nga lusuddemu akaba. AK47 naye bw'atyo yagenda mu mbeera gye tulowooza ffenna nti yali tetegeerekese bulungi naye nga of course abalabe baali bangi yensonga lwaki yasobola okuba nga atambula n'agenda n'agwa mu ambush n'aba nga yafiirwa obulamu bwe. So kino kyandibadde kyakuyiga eri mwenna abagezaako okuba nga muteekawo violence naddala mu mbeera ey'okuba nga mulina bye mwagala okuyisa. Abasirikale bano mwetaaga okuwa ekitiibwa because grenade alaga nti amanyikiddwa naye bano abakulu tebamumanyi. Kuba abakulu bagezezaako okuba nga bamubuuza gwani tulagirire, gwani tubuulire, gwani wennyonnyoleke. Ng'omukulu tasobola kuba nga yennyonnyolako, akola kimu kyakubagamba nti nze grenade ndi muyimbi. Bamubuuza ID, talina ID nga mumanyi ebintu bya Uganda. So nandisabye buli omu buli muntu abayimbi oba ba celebrities mwenna temwefuula ba kitalo nnyo. Mugenda kuleka bamaama bammwe nga bakaaba. Essanyu maama wa Moses Radio akaaba tasobola kubanga obulumi obwa mutabani we bumuvaako bbanga lyonna ly'ayisigazza ku nsi. Maama wa AK47 kye kimu era sirowooza nti waliyo omuzadde yandiyagadde okuba nga aziika omwana we. So mulina okuba nga mubeera so vigilant ku bulamu bwabwe, mulina okuba nga mubeera beegendereza nnyo, temwefuula ba kitalo nnyo.